Nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo byonna yonna gy'oli mukuliko obwakedde. Kakati Ofono avuddeyo ku nsonga za Besigye n'abaako ky'atangaaza n'awuuninga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'omusango gwa Dr. Kizza Besigye era n'abaako ky'atangaaza bannayuganda okusinziira ku ndowooza zaffe ffe nga bwe tuziraba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ngenda kubanga mbikuseetulira. Gwe ky'oba okola subscribing abusubscribinzi ofube okulaba ng'osigalako kubanga yenna yokka channel egenda okukolera follow up ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbanirizaako nnyo ku Yugi Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Mmwe abajja mu comment section ne mukomentinga mbaagala nnyo mwebale mulimu gwe mukola ogw'amaanyi. Abali ebunaayira nammwe mbanirizaako nnyo mwebale nnyo kwekuumira ku mayengo gano. Akati Ofono Opondo okusinziira ku ndowooza ye alaga nti omusango gwa Besigye engeri ne gavumenti gye guhandolinzeemu gukulyetinzeewo tension oba si kiini waliwo ensonga eri emabega wa kino. Lwa nsonga we tujja tutunuulira obukulembeze bwa Dr. Kizza Besigye nga ye opposition bwali bumaze okukkirira nga bugudde, yali amaze okuseerera ng'agwiridde ddala ku ttaka. Naye omusango guno guyina engeri gye gumuyimusizzaamu n'okumuzuukiza okudda mu opposition ku ludda oluvuganya gavumenti. Era abamu mbusonda batandise okwogera nti gavumenti yandibanga eri mu kufujjirira Dr. Kizza Besigye okusobola okulaba ng'emukomyawo ku political table. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kubanga jjukira ke kaseera ke kamu tuli mu kaseera k'okulindirira akalulu general elections aka 2026. Kaakati engeri Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'ahandolinzeemu omusango guno nga buli kimu ekigenda mu maaso n'olaba jjujjuuzi nga bamuleese mu kkooti ne bayiwa bataliyani z'amagye, kikulaga nti waliwo ensonga eyeekwese emabega wa kino, waliwo ekigenda mu maaso ekyokuzuukiza Dr. Kizza Besigye okusobola okulaba ng'akomawo ku political table. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza balaba nga Kyagulanyi abadde abaleebyaleebya era ng'abasusseeko kati banoonya engeri gye bayinza okudividingamu obululu buno kubanga jjukira akalulumbu akaggwa akawedde Mwami Yoweri Kaguta Museveni we tuba nga tubaliriddemu ayinza okuba teyaweza na bululu bwa Katumba bwe yafuna mu nsi yonna. Bwe batwe bagamba kaakati luli COVID yabayambako okulaba nga basobola okulaba nga bafutyanka buli kimu ekyagenda mu maaso. Kati ku luno COVID taliiwo, buli kimu kigenda kubeera mu kitangaala ng'ensi ekiraba bulungi nnyo. Kaakati kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti gavumenti eringa ezuukusa Dr. Kizza Besigye nga ye ke kazannyo ke bayina okusobola okulaba nga bakomyawo balabe oba anaakomawo ko mu bantu. Kino muli balinga abanoonya sympathy eri abantu eri Dr. Kizza Besigye ku musango guno kubanga omusango guno kaali kasonga katono nnyo naye bo kennyini nga gavumenti olaba be bakagezza, be bagenda mu maaso n'okuba nga bakagezza. Lwaki olowooza bagezaako okugezza omusango gwa Dr. Kizza Besigye? Kubanga Dr. Kizza Besigye abadde talina muwadde maanyi nagamu mu bufuzi bwa Uganda, naddala ku leader of opposition yali yagwa. Era nga si ye muntu eyanditadde gavumenti ku pressure n'okumuteekako obusango obwo bwe baamutaddeko. Guluzaaki bamutaddeko omusango ogw'amaanyi ne bakuŋŋaanya baalooya ne baalooya okulaba nga bawolereza Dr. Kizza Besigye n'omusango ne bafuba okulaba nga bagwongerayo paka omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 7 mu January. Kikulaga ki? Kikulaga nti nno waliwo akazannyo akali mu kuzannyibwa. Kati mu muganda wange njagala obeere vigilant, obeere bulindaala ku buli kigenda mu maaso. Tomala gawaayo mwoyo gwo mu bwangu weegutyo kubanga ekigenda mu maaso naffe tetunnakitegeera. Olw'ensonga guno omusango gwandibadde gwaggwadda kubanga n'engeri gye baakwatamu Dr. Kizza Besigye ne bamukwatira mu ggwanga erya Kenya. Golowooza okumukwatira mu ggwanga erya Kenya kyali ki?
baali battracting attention eya munnayuganda saako n'eri mu Kenya. Oba oli awo jjukira nti nno wano Besigye obufuzi bwe bwagwa, leadership ye mu opposition yagwa, kati amaanyi agayinako eri mu Kenya. Kakati balina okusika tension eri mu Kenya saako ne wano mu Uganda okusobola okulaba nga bamukomyawo bagambe nti omusajja akyali w'amaanyi. Lwaki bamukwatira Kenya nga ne ssemateeka takkiriziganya? Okusinziira ku East African Community baba bamenya amateeka ne constitution, naddala mu article 41. Article 41 baba bamenya etteeka erya jurisdiction eritakkirizibwa muntu kuzzibwa musango bunaayira ate ne bagenda ne bamukwatirayo ne bamuvunaanirayo, tekikkirizibwa mu mateeka. Golowooza lwaki bagezezaako n'okumenya amateeka eryo etteeka ddene nnyo olimenya mu nsi? Kitegeeza ki? Babadde banoonya okwatracting attention ey'amaanyi, focus bagiteeke ku Dr. Kizza Besigye saako n'amawanga g'ebweru bave ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kakitegeeza ki? Kyagulanyi yonna yonna gy'ali alina okubeera bulindala n'omwegendereza, kubanga bandibeerawo akabadi akagenda mu maaso n'okusaanyaawo ekibiina kya National Unity Platform saako ne pulezidenti waakyo mu kasirise, kubanga amaaso ne tension yonna bagitadde ku musango gwa Dr. Kizza Besigye olw'ensonga nti nno battractinze amawanga okusobola okulaba nga amaaso bagateeka kuno nti gavumenti ki eyinza okuvva olw'etteeka erimenya jurisdictions ne bakwatira omukirayanti mu nsi etali yaabwe. Kino kyasitudde ne munnamateeka w'e Kenya okuvayo n'agamba nti ayagala kujja kwakitingira mateeka ge wano mu Uganda, ekintu ekitasoboka ekitaliyo ddala, era we yakigezaako olaba nga baamumma layisinsi ekitongole kya Uganda Law Society okusobola okulaba nga bakola ki, nga bapracticinga amateeka gaabwe wano mu ggwanga erya Uganda. Kati bino bye nkugamba oyinza obutasobola biraba kati, naye waliwo ensonga eri emabega wa kino gye tutalina kubuusa maaso. Bagezaako okuleeta Dr. Kizza Besigye mu kazannyo akomu mu by'obufuzi. Jjukira ke kaseera ke kamu bwe balonkinze ekibiina kyabwe ekipya. Kati ekibiina kyabwe kino ekipya, ekibiina kya Dr. Kizza Besigye, waliwo akabuuza, bakyali mu codes of confusion, ani agenda okujja nga candidate ku bukulembeze. Kati in case balina okuliyetingawo ekintu ekiyinza okuleeta figa yonna yonna, oba Lukwago oba Besigye, okusobola okumuleeta ku platform asobole okuba nga balonda ani agenda okujja ku bukulembeze ng'amaze okusika tension eri mu bantu. Ekyo saagala nakyo kibuuse maaso gwe mukwano gwange aliyambuliriza ali ku UG Updates TV. Wabula nga tugenda mu maaso tewerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo, sharinga, commentinga, buli munnayuganda gy'ali ategeere, atangazibwe, abukule amaaso n'obwongo asobole okutegeera ki ekiri emabega wa kino ekigenda mu maaso. Ffe twagamba tujja kuba nga tubatangaza buli nsonga yonna yonna gye tukolako analysis ne tubabuulira ku ki kye mulaba. Naawe nkukkiriza okujja mu comment section n'owe endowoozayo okusinziira nga ggwe wolabyemu ebintu byo. Kaakati looyo ono okugaanibwa n'okummibwa layisinsi, ye chairman wa Uganda Law Society Ssemakadde yagamba bino tabimanyi era kyali kimanya mateeka okugaana omuntu ono okujja mu Uganda okupracticinga amateeka ge okusobola okulaba nga awolereza Dr. Kizza Besigye. Kati Ofono Opondo yagamba nti ensonga eno erimu ekintu ekirala, eiza okwagala okukomyawo Dr. Kizza Besigye ku platform z'ebyobufuzi, kubanga mu kaseera ke kamu ekibiina kiri mu kunoonya ani gwe kigenda okuteekawo nga candidate agenda okikiikirira mu kalulu akagenda okuba nga katujja 2026 mu general elections. Kati kino ekintu tekikumala kutegeera nti nno waliwo akazannyo akagenda mu maaso, waliwo figa gye bagezaako okuliyetinga okujja mu byobufuzi bya Uganda. Ekyo saagala okibuuse maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti jamu mu comment section
jangu likinge jangu sharinge wate nakuba nga osubscribinga genda maaso n'okuba nga osubscribinga osobola okuba nga otufollowinga ku buli kye tugenda okuba nga tukuterawo wano osobola okukola analysis sharinga buli muntu ategeere gwe mukwano gwange ali yampuliriza mbategeeza nti mbadde bawuliriza balungi abali e Bulaaya abali e Kenya mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Updates TV tubaagala nnyo mweraba tugenda kuba nga tukomawo tova ku Yugi Updates.